ndi wamma. Mu 2017 Veronica Nabule omutuuze w'e Nansana Katonda yamugonnomolako ekirabo ky'omuzzukulu omulenzi Elisha Kateregga wabula yazaalibwa wa kyenvu. Mu Buganda embeera eno bagiyita kamuli. Elisha yamala emyezi 3 ng'ajjanjabibwa obulwadde buno mu kalwaliro akabali okumpi. Yamutwala e Mulago, abadokita ne bamukebera ne bamugamba nti obwongo omwana bwakosebwa. Abasawo baamunnyonnyola nti maama w'omwana ono alabika yakwatibwa omusujja gw'ensiri ng'ali lubuto n'atafuna bujjanjabi bwetaagisa. Kubanga olwo yalina ensingo eyakyuka ne sayidi emu okugulu okumu nga kulinganga okumpi n'omukono gwako. Olw'okuba nti obwongo bwe bwakosebwa, kino kyaviirako ebinywa bye ssaako n'amagumba okunafuwa nga wano okulya emmere ssaako n'okufuluma byatandika okumukaluubirira nga yatuukako n'okumala omwezi mulamba nga tafuluma. Kasita aba nga tafuluma n'amala ebbanga nga tafuluma aba asisema. Kati yandibadde nga oba olubuto lumuzimba muli n'aba nga afuna okwagala oba nga bw'onoga nti njagala kwekama kufuluma naye nga waasisemawo busesemi. Kati kiwandibadde weebuuza maama w'omwana ono yaaliwa. Okubbirawo katono mu 2019 Nabule yalaba emirimu gya muwala we gigenda kufa olw'okuba amala obudde bwonna ku mwana ate nga yalabirira ewaka n'asalawo okumumusaba yamulabirire. Olw'okuba kati aludde n'omwana ono balina empuliziganya yaabwe gw'omugwira gy'oba tosobola kutegeera. Waba ayagala fuka asobola okuleekaanamu n'aleekaanamu n'akolamu kasaawuni nga ninga Elisha kiki yagala kukola susu omuganda yagala kukola susu nga ddamu nti ng'omusimba ng'akola susu ne baba yagala okukola pupu kasomula nga afuuwafuuwa. Elisha awatandika n'okyankala n'ayagala okuba ng'agezaako kukola ki okumuvinga mu kifo. Kati ne bw'ebanga njala yeemuluma kati njala bw'eba emuluma kwentegeerera afuna okuba ng'akyankalana. Nabule buli lwalaba omwana eyazaalibwa mu mwaka gwe gumu n'ogwa muzzukulu we nga yennyika mu mutima kyokka ekimugumya nti tali yekka waliyo n'abazadde abalala abayita mu mbeera ng'eyiye. Rachel Mbabazi y'omu ku bo atubuulidde nti ye kati muwala we wa myaka 7. Nga sirina muntu asobola okungambako kino ne kino tetukole bwe tuti ne bwe tuti nga nze muliko nze muntu omu nze maama nze taata nze jjajjaawe. Ono wuwe asobola okutambulira ku bisenge ssaako n'okuwulira nga kino kiva ku bujjanjabi bwaliko obwadduyiro. Bwe ntunuulira kati embeera Promise gy'alimu n'emyaka 3 emabega gye tuyiseemu naye ndaba kati kuliko enjawulo yadde kuba transport ansomoozaamu emutwala n'okumuzza. Atubuulidde nti ye omwana yamuzaala alina omusujja ogwamukosa obwongo olw'okuba abakyala bano bawangaala n'abaana baabwe obudde bwonna mwattu baafuuka abasawo gye bali. Omwana bw'oba omuwadde emmere oba tomwebasizaawo ku ssaawa eyo ng'amaze okulya muteeke wali amalako eddakiika 3 bw'amala omala eddakiika 3 olyoka omwebasi era ne mbikola nga bwe baŋŋamba naye kati ssaawa zino bw'agirya kyenkola tasobola gizza. Okusinziira ku basawo abakugu embeera eno okutuuka ku mwana eviira ddala ku bwongo ng'atondebwa. Wano endwadde ng'omusujja ssaako n'embeera endala bwe zituuka ku maama ng'ali lubuto awo n'obwongo bw'omwana nga bukosebwa. Maama oli lubuto lwa wiiki 5 wiiki 6 tusuubira obwongo okutandika okuzimbibwa. So wabaawo ekitagenze bulungi akaseera ako obwongo ne butazimbibwa bulungi tusobola okuviirako omwana okufuna embeera gye bayita cerebral palsy. Ng'oggyeko ebyo waliwo n'embeera endala eziyinza okutuukawo obwongo bw'omwana ne bufuna obuzibu. Neural tube eno bw'etafoomingibwa bulungi tusobola okuviirako omwana ono obwongo butazimbibwa bulungi. Zino UTIs bw'otazijjanjaba bulungi tusobola okukrossinga n'essanga omwana gy'akulira. Okukosebwa ku bwongo mu baana kwawukana kyova olaba abazadde abamu kibatwalira ebbanga okukitegeera okutuusa akaseera k'omwana kakolerako emirimu ng'atandise okukulakulamu. Ekitali kya bulijjo omwana ayiika agonda ensinga eyiika. Omwana akakanyere nnyo abaana abakula empolampola omwana weze emyezi 7-8 takulaga sayini ya kutuula. Embeera eno terina ddagala wabula abakugu bagezaako okuzuukusa obutafaali bw'obwongo nga bakozesa ebinywa dduyiro. Obujjanjabi bwa dduyiro omwana alina ensinga ennafu ne batraining ebinywa bino ne beeramu otwanyi omwana n'akozesa ensingo n'atuula atayimirira n'ayimirira. Buli nga 6 omwezi gw'e10 ensi yonna efumiintiriza n'okumanyisa abantu ku bikwata ku bulwadde buno na butya bwe basobola okubwewalamu.